Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampeza n'abanda bamwe balamusizaako nnyo. Baganda bange, abantu bangi abawangalya mu ggwanga lya Uganda nga tebamanyi nti buli nsonga yonna egenda maaso mu ggwanga lya Uganda evunaanyizibwa ku balifuga. Oli nga ye bw'alaba ebinnya mu nguudo tamanyi nti buvunaanyizibwa bw'abafuga Uganda ebinnya ebyo butabeera mu nguudo. Bw'alagenda mu ddwaliro nga teri ddagala tamanyi nti buvunaanyizibwa bw'abafuga Uganda eddwaliro okubeeramu eddagala. Bwana agenda kusomera abana be gye basomera erya gavumenti n'asanga basomera miti nga tewali classroom nga ye tamanyi nti buvunaanyizibwa bw'abafuga Uganda okuzimba classroom z'abaana mwe balina okusomera nga ye ebyo tabimanyi. Abo tulina bangi nnyo abamu nga bayivu balina ne zi degree naye nga mu bye baasoma ekyo tekiriimu tebakitegeera. Obadde okimanyi ekyo? Gwe buli kyolaba okuwambibwa kw'Abannayuganda, okuttibwa kw'Abannayuganda, okukwatibwa kw'Abannayuganda nga tebalina misango ne basibwa, ebyo byonna bivunaanyizibwa ku bafuga Uganda olw'ensonga nti kye basazeewo nti tekijja kubeerawo balina obusobozi n'obuyinza obukigaana ne kitabeerawo. Kyolaba kigenda mu maaso nga kikolebwa kitegeeza nti bwe baba bakikkiriza kikolebwe. Gwe kyonna kyolaba kikolebwa mu Uganda nga kigenda mu maaso tewali abagambako abakikola gwe manya nti gavumenti yebekkiriza kikolebwe bwe kityo kubanga kyetayagala kikolebwe tekisobola kukolebwa. Esobola okiyimiza mu mbeera yonna gyesazeewo okiyimiza. Niyo kiba kyetagisa abantu kufa ekyo ekikolebwa kiyimirire battibwa paka nga gavumenti kyeganye okukolebwa nga kistopingidwa nekitakolebwa. Kati buli kyolaba kigenda amaaso kyonna nga tekistopingibwa manya nti gavumenti yekkiriza kibeere nga kikolebwa bwe kityo. Tegerekese bulungi. Olwaleero tulina muganda waffe Muhammad Seggirinya mulwadde ali mu mbeera mbi. Seggirinya ogolaba yali mulamu nga talina bulwadde bwonna bwe tumumanyiiko ng'abantu abalala bawangala nga balina ebirwadde byabwe nga bw'ayirirwa emisinde ku situti okwo ne poliisi abanga akamotoka mpaka lwe yakwatibwa n'ateekebwa mu kkomera okumala emyaka egi. Okuva lwe yava mu kkomera results z'ekkomera ze lwerumba olumuluma essaawa eno olumutadde ku ndiri. Musajja yali omunene ow'amaanyi ow'ekiwago kati alinga akaana akato takyalina wadde amaanyi agagoba enswera ng'emuguddeko bamuwujjako mpujje. Ani avunaanyizibwa kulamu bwa Seggirinya okubeera mu mbeera gye bulimu olwaleero? Abafuga Uganda bangi abasibiddwa lwaki bava mu kkomera nga balamu. Ono lwaki ye yavaayo ali mu mbeera eyo gy'alimu olwaleero ng'ebyo byamutuukako amaze kusibwa. Abaffe yali mu kkomera yekka. Bameka abali mu kkomera ne Seggirinya abali mu mbeera nga Seggirinya gy'alimu olwaleero? Oba okitegeera? Ekyokubiri, Seggirinya abafuga Uganda bakimanyi bulungi nnyo nti mu malwaliro gaabwe agali mu ggwanga lye bafuga temulimu facilities, temulimu bujjanjabi buyinza kujjanjaba Seggirinya naawe n'okusa ku mbeera gy'alimu. Yeetaaga mutwala bweru ajjanjabibwe. Ekisooka be balina paasipooti ye. Abafuga Uganda balina paasipooti ya Seggirinya be baagiwamba. Ekyokubiri, paalamenti y'eggwanga yeevunaanyizibwa ku kujjanjaba memba paalamenti oyo Seggirinya. Bwe yasooka okulwala yagenda e Netherland Deputy Speaker of Parliament Honorable Thomas Taiwa yavayo n'agamba nti ebyobulwadde bya Seggirinya tubiwulira ku social media tetufunangako kiwandiiko officially nga kitulaga nti Seggirinya mulwadde naffe tuliraba ku social media olwedde ng'ali eri akola ki ajjanjabibwa. Olwaleero ensambya gy'ali Speaker of Parliament yagenze n'amulambulako n'amulaba nako n'alaba n'embeera gy'alimu ne bwe yali nga tannalwala. Naye nga Speaker yakulira Parliament evunaanyizibwa kujjanjaba omulwadde ono era ng'akolera gavumenti eyawamba passport y'omulwadde ono. Basirise. Simanyi oba mulina ennaku ze mubala ze mulinda mulabe ng'ennaku esigaddeyo ne bwe mutwala mu ddwaliro takyasobola kuwona mulyoke mumuteeke ku nnyonyi mutwala afiire ebweru mugabe tutwale tugezaako omujjanjaba Seggirinya afiiridde bweru teyafiiridde wano. Kye mulinda nga bwe kyali ku eyali Speaker of Parliament Oulanyah batwala mu nnaku 2-3 n'abanga akutuse. Ne ku Seggirinya mulina mutwale nga akutuse
oba mubala nnaku nga mulinda ebenga sigadde nnaku 2 3 kati bamutwale mutwale omusajja ajjanjabe bannange nga bwe mutwala abala ne babajjanjaba ne omusajja mutwale ne ajjanjabe oyo member wa parliament mulamba abasajja bali mu government abakola mu government ngembwa zaabwe zirwala ne baziteeka ku nnyonyi ne bazitwala South Africa ne bazijjanjabireeyo lwaki member wa parliament omulamba yalwala ne mumulemeza mu ddwaliro ensambya nga mukimanyi bulungi nti okusina kulwadde obumuluma ayinza obutafuna bujjanjabi bumala kuwonerawo mwamutadde kati wetu singa bukene kya Sseginya naafa ne tukibateekako nti mwe mwamuse nga mwebakana nti nedda nga buli kyonna ekyetaagisa okuba nti Sseginya agende bwe afuna obujjanjabi kiri mu mikono gyammwe mwe mulina passport ye parliament yammwe erina okumujjanjaba ne mumulesaawo alaja nancha neggulu awe wempitira mukwano muganda waffe Honorable Nsereko Muhammad ne katimu kwe kemwakolanga nako live buli kaseera nga moza Sseginya jjanjabwe already nga yalina mu ddwaliro ebweru eggwanga agajjanjabibwe olwaliro nga tunalaba nkolazi live nga mugamba Sseginya jjanjabwe nga tunalaba bomukola botekawo pressure nakazito ku parliament ino okujjanjaba Sseginya nga tunalaba botekawo pressure nakazito ku koti ya Uganda eyawamba passport ya Sseginya tukulaba obukira birala ng'ebigenda mu maaso birala kikiwebalama kino mumwakolanga live buli kaseera nga mugamba nti NUP eganya okujjanjaba Sseginya tulina kyaki twagala NUP ejjanjabe Sseginya ne muteekawo n'okugamba nti musoleza sente jjanjabibwe olwaleero nga tetunnakulaba oteka parliament nga bwe tunaba oteka kazito ku parliament ino evunanyizibwa kukujjanjaba Sseginya ne kooti ezawama passport nga tonazoogerako olina kyokola live ne katiimuko kemwakolanga nazo live ya Sseginya jjanjabe gye mwakolanga Allah akbar mukama katonda atusasire naye esi yafejera gati tumanyiyo abangi buli nsonga yonna gye mulaba egenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda evunanyizibwa kuba lifuga mulekerawo okujjanga mu video zaffe ne mu commentinga Allah akbar oli ajja na commentinga maha kati president ajiddewo mu bino president ajiddewo mu bino si yakulembera eggwanga si yafuga Uganda si yatugamba ng'ali ekayunga nti NRM erina ekigambo ekisembayo ku kyebeesazeewo ne bwozinira essaawa 40 tekiggwa kyovola naffe okuva beyogera bwatyo buli ekigwawo tukizza ku ye yo tukivunaana kubanga yalina ekigambo ekikola ki ekisembayo nga bwe yagamba ebisigadde oluusi tubikola nga tukoze mpaka ne tuteeka butesi mbeera ne mulaba nga tubikoze nga si lwakuba nti agadde tubikole naye nga embeera gye tutaddewo yemuwaliriza okukkiriza tubikole wano juzi NUP yalegenda okugulawo ekitebe kyayo tiyakyusa bwe yagamba nti olwaliro tekijja kuggulwawo bakiggulawo era bakigulawo nkeera luno yalugana nti tebajja kiggulawo ekyo kyenkugambye nti yalina ekigambo ekikola ki ekisembayo kati nga bwe yayimiriza ekitebe kya NUP bagenda okigula ne batakiggulawo bw'atyo bwasobola okuyimiriza obutemu mu Uganda ne butaddamu kubeerawo bw'atyo bwasobola okuyimiriza obubbi mu Uganda ne butaddamu kubeerawo bw'atyo bwasobola okuyimiriza obuli bw'enguzi mu Uganda ne butaddamu kubeerawo era bw'atyo bwasobola okuyimiriza obubbi bw'eddagala mu malwaliro eddagala ne libeerayo nga tebalibba ne bw'olaba ebyo byonna bikolebwa